olaba omukazi omu yamulema okukwata naye sente ezisaasaana omusajja ono yakyusa eddiini kyekisooka ayina akaana ke yakola umra yakola hijja yagenda kuwumula bannaye Hasani abaana balina ebigambo mugambe ekyo kijjeewo amangu ago oli omukyalo omu ate ye Yerusaleka yamulemerera yamuseererako omukazi aliko ebizigo eby'emitwalo 25 buli wiiki gwenze enkubuulira yamuseerera mu ngalo manyiira kale ensonga nnyingi ze tusobola okuwa lwaki prima yalemererwa Josted asobola yali amukutte n'aseerera n'agamba wayi kamuleke takola kitagota ate baatika ali fragile kamulekera oli ayina obudde wava ku redio adda ku mukyala mulimu ki omulala gwako ayina emirimu ebiri redio na prima anna ezo tonteeka mu bintu byo okwatunula nga atayikimye muwogo naye nga King Saha aliko muwogo tekuli yadde sente za King Saha nga sisuubira ndi gyeziri alinga yamwenda osinze pozi ng'agenda muwa kivulu alinga yamwenda osinze wenda n'ekivulu ekyo kukuta sawa yafunyewo obusente awo kale so tuwe byabaddeyo kuwuma ema So today lwe lunaku olwo lwe tulinda tuteeke empapula zaffe batuwe nominations zaffe ate tulabe nti twesimbawo okukulira ebyo ebyamakulu ebinatutwala mu maaso. Nze neesimbyewo ku bwa treasurer. Uma needs someone asobola okucountinga. It needs to count on someone that can count. Omuntu asobola okubala ate n'ekirala twetaaga omuntu gwe tusobola okwesiga. Let me express my deepest gratitude for the privilege of addressing you all in your different capacities. We've come to open up a new chapter. Even the Masoga Mwenga Uma President. Even the Masoga Mwengu Nyimilde Masoga Mwengu Kolagana. Tugenda kulwanirira amateeka gaffe ng'abayimbi. Tugenda kakasa nti okuyimbwa kutwalibwanga bizinesi n'olaba emirimu emirala. Tugenda kulwanirira ekitiibwa ky'omuyimbi. Era omwana wa Geto yenna aleero ng'oyimba funa kaadi ya Uma ogenda kukubira. Ogenda kukubira mugamba President bandidde naye badde ninaki badde nina kaadi. Nsabise nnyo okubalaba ebirala njabbi bagamba program press conference. Bale mwe bale kujja ndowooza ebirala ogaye tugenda byogera mu press conference. Naye ng'emikono 2000 gye tuzze nagyo wano 2000 gye gisookerwako kati buli ajja mu kalulu gyamu ng'oli redde ojja oyambadde pampa. Katuweemu omuyaga kuba twatumadde abalamu ne bataleeta kintu. Katutume omuyaga kale kibalume. Nkolagana abayimbi tetulina we twesanga ne twegana. Ono ye muyimbi amanyi Bebe Cool, ankupate Bebe Cool amanyi nnyimba. Tamanyi muyimbi. Ono ye muyimbi amanyi buli muyimbi okuva ku olyani likodi era butida mpaka ku Bebe Cool. Ekiralo obukulembeze buva wa Katonda. Simanyi na Allah subhanahu wa ta'ala mu kisibo kino gye yatugemulidde Mansuru. Ama Allah akuwa amaanyi eyakulese mu bukulu ogenda kukawangula kuba I see the industry has been dormant. The industry has been dormant. The industry has been dormant for years. Tetugenda kukkiririza mu muntu yenna tuwerekera King Saha ye president. Tetugenda kuwuliriza Bebe Cool, tetugenda kuwuliriza n'abawagizi abali eyo mbagama bakama baffe. Tugenda bawuliriza wamma ne tetugenda kuwuliriza Bebe Cool. Bebe Cool temumunyumya. Afazali munyumya ku Cindy agenda okuvaako. Temunyumya ku Bebe Cool. Temunyumya ku Bebe Cool. Yali yasimbyewo kuki? Ye lwaki munyumya? Munyumye. Kati agenda kuwulira kye bayita small size.
bakuga kati tiimu egenda okukwata mu yabayaga nekinabeeranga mu Abawagira King Saha yagamba yetanywa takubwa kino nkyogereddewa wano mu Africa payo Pulezidenti omu yali yeetegekedde akalulu ne bamuwangula nga yeetegese bulungi ati sajjaako intaneti mu Africa muno ati sagano waba Northern Uganda okutuuka n'abawa obulala sindi agenda kuddako nze mbabuulidde tasobola kwetegekera kalulu ne mumuggyako yeetegeka nnyo bw'atyo twakoza masoko otujjukanye n'obufaananyi obukadde aba bawamba baweemu wano buli omu ali akozize gundi yabagamba katolu bwama buli omu bamuweeka afugemu alyeko after all tewaliiwo nnyo makulu amasoko tulage ku programu za telefayina ezasooka abantu bajjuke tukyali mu myaka 6 fana programu zaffe ezasooka tulabe ezikyaliko biganye soko oleke pozingako todduka nnyo eyo zukuke yasooka ya programu ya